munda ge Alex mukulu okuziika ko yali abaddeko. He was a private person. Alex yavuga emmotoka ena jjo okuziika taata wange Masaka. Alex nze namukubako n'akama Alex kendeeza ku mwenge. Emyenge gino gi black label. Emyenge gitusaanyirizawo abantu bafa abantu balowooza banywa mwenge. Niyo mwenge gwe gubanywa surprising. Naye afudde yaguvaako. Alex yannumye. Kati bana bampalampa kuba nayogedde. Aha kale mwabadde mukwano gwammwe nnyo. Kyatuuse kityo okufiira mu nnyumba. Which building ali mu nnyumba ali ne ba strangers. Hati bamugamba mukwano gwammwe nnyo. Erubaga mwalinnyayo ate kati muganda nange senkubuge nkwegayiridde, don't provoke me. Oli mukulu wange nkurespectinga nange njalo respecting. Sinnaba kuvoolako muntu yenna. Era twayambiddwa nti government yazze ne taking over okuziika. Walirabye embaga. Badde tubatandise kubira abantu masimu nga babanja amabugu. Ntama lobozi gamwe nga mumanja amabugu. Ngate mugamba mutya muli ba celebrity muli banene ne mukubira abantu nga mubanja amabugu. Really? Mwebayita abanene? Temusobola na kuziika yo own. Era government ebera butajjamu walirabye embaga. So senkubuge nkwegayiridde nkurespectinga. Oli mukulu wange, we've known each other for some time. They provoke me again in Sumulule. Gwe kasita otandika okuwulira ezo emboozi ku mufu naddala ow'amaanyi. Abadde munnaffe atulumye ennyo naye omwenge. Omanya oluusi wabeerawo ebibeera mu kubikkibwa. Ku kyo ekituufu ekibeera kissa omufu. 97 basudde bwafa. Finno twakimanya tibasudde afudde kabenje. Era twalibise kabenje kalaasi kabenje kubanga butta n'abasiraamu abatagunywa. Naye baafuba okukookerako emboozi y'eccupa eyagudde wansi mu buleeki. Eccupa yagudde wansi mu buleeki agenda okulinnyamu ng'ebiziyiza tebikyasobola kukwata, eccupa yabizibikidde. Kakati ne tukijjawo nti basudde afudde kabenje. Ne tukiteeka ku ccupa eyagudde wansi waaki wa buleeki. Kati kikuzzaayo nti ddala kano kabadde kabenje. Bwe kabanga kabadde kabenje lwaki tetubika lumu nti basudde afudde kabenje? Lwaki tukookeramu ebyeccupa bwe tubanga tetuyinaawo ddala bituufu bye tubikka? Wano nno ne nkubiriza abantu abatutumufu mubikke emize oba mukweke emize mu abatasobola kugyewala, naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kyekyokwewala emize. Kubanga mu mize mwe bayita otujjulula, then ensi ne bajja ne bagiwa ensonga ki ekikusse. Itongo abadde munnaffe nnyo naye omwenge. Gundi abadde munnaffe nnyo naye abadde atamiira nnyo. Mubikke emize, mukweke emize, naye ng'ekisinga obukulu kwewala kubeera na mize, kubanga mu muzeegwo mwe mutera okuyisibwa walumba agenda okukunnyulula. Ng'omugenzi radio oyo bamufrustratinga. Oluusi emize abantu bagiyingira si lwakuba nti babeera bagyagala oba gibasukkako si lwakuba nti babeera bagyagala, naye bakukola buli kimu ekikusindiikiriza mize bakunnyulule, then abantu bakukaabire nga bwe bagamba bannange radio abadde munnaffe naye omwenge abadde asusizza okunywa omwenge. Bakuwakulako oluusi n'entalo eyo gy'otambulira ne bamakinga sure nti buli mmesi gy'okola kamera ebaawo. Bakukyokooza olw'okuba bakimanyi nti oluusi obeera short tempered ate oyina ebikusumbuwa ebikutuddeko n'osuula laptop ya DJ mu mazzi. Ago ne gawandiika ne bakutega omusirikale nga gwe radio wenna walisuubidde nti omusirikale akumanyi naye n'ayagala akukwate ng'omusindisi w'ekigaali ne zivaako kamera n'erikodinga. Kakati bagenda okukutta nga bakimanyi oli mutamiivu, oba ensi bagiragadda nti oli mutamiivu, ensi bagiragadda nti toyina mpisa, then abantu ne bakukaabira naye nga bataddewo ebisoko. Abadde munnange muyimbi mulungi radio atulumye nnyo naye ettamiiro.
abadde munnange muyimbi mulungi radio atulumye nnyo naye empisa kubanga ensi bagiragadde obuvuyo bwo. Kakati ensi esobola okwerabira ekikusse ekituufu kubanga mu mbeera mwe bakuttira efaanana bulijjo gye weeyisizaamu. Ensi nemmibwa omukisa okumanya ekikusse ekituufu olw'okubanga bagidisipuleyingira dde emize egyo obutalina mpisa oba short tempered n'ettamiiro bwe batyo bwe bajjulula abantu naddala abatutumufu. So nkubiriza abantu abatutumufu mwenna mwegendereze emize, mukwike emize gyammwe, mubikke emize gyammwe, naye ng'ekisinga obukulu mwegendereze okubeera n'emize. Abasobola okugivaako mugiviireko ddala kubanga olyesanga nga radio ayina be yajooga yayagala mukyala wange. Abamu abeeyita bakatonda b'e Uganda mbu bo tebasonyiwa ate balowooza munnange bagezi era beematiza nti bagezi ensi erigenda okumanya mbu tuli bagezi nga kiri too late nga muli bagezi baawa. Musobola okubeera abagezi mubabuyabuya. Nandazze bwe ndabye ono omukulu yeeyita mukwano gwa Alex Mukulu. Bw'obanga ddala oli mukwano gwa Alex Mukulu, a legendary actor, a musician, eyayaniriza Queen, akoledde ku ba presidents ab'enjawulo, akantu akali mayine ennyo nti abadde anywa omwenge tokaleeta kubanga bw'aba mukwano gwo katoola ku credibility ye. So nga ate waffe Buganda tugamba nti omufu tayogerwako kibi, si lwakuba nti abeera yakola birungi. Naye mu kaseera kano nti n'omufu omubi tufuba tumwogereko ebirungi era tukwekereze emize gye. Ddala ddala Alex Mukulu gw'olina okulaga ensi nti abadde mutamiivu nga mu bulamu bwe bwonna n'entambuza ye ey'emirimu abadde tayoleka ttamiiro, era nga si ye muntu gw'otunuulya n'ogamba ha oba leero anywedde gwa mmeka. Kitegeeza Alex bw'aba abadde anywa omwenge abadde akweka ensi emize gye, ensi abadde aziguzanga products ze. Ki ekikuleese ddala ddala bw'abanga abadde mukwano gwo ow'olulango okututegeereza eno gyawunzikidde olugendo lwe nti abadde anywa omwenge ng'ate agusussa nnyo ffe kye yatukweka gwani okukitulaga bw'oba tolina by'okweka, bw'oba toli mu kuwansi nsonga okuwugulaza ensi ku ki ekisse Alex Mukulu. Tuve ku nsonga entuufu emusse. Ki ekikututegeezesaako nti naye abadde asussa nnyo omwenge ffe kye yatukweka. Nabagamba nti Basudde Hamani yali w'abakyala, Kafeero Paulo yali wa mwenge nnyo, era nga Paulo bw'aba ayimba ku mwenge afuba nnyo okulaga ensi nti gumuwoomera nnyo, kyenyumirizaamu. Weewaawo sikiina kuba kyakwenyumiriza naye oba osanga mwe mwali amaanyi ge. Basudde abakazi nninangana gwe wulira obugagga obwo ebyo byonna Ssebatta yabikozesanga kuba teyazaala mu mukazi omu n'omwenge yagunywanga, naye ng'ebyo bibye tabituguza abitukweka. Ne Alex Mukulu tatuguzangako ku ttamiiro, abadde atuguzanga products. Lwaki oba otutegeeza Alex Mukulu bw'abadde ng'omutamiivu era ng'ettamiiro liyinza okuba y'emu ku kkoozi ey'enfaayi. Yaguyiza eggulo, omuntu afiiridde mu myaka 7 yaguyiza eggulo okubanga gumuttidde mu 7. Si be bangi basita abatuuka mu myaka egyo naddala ng'obwa sita bwabakeera. Alex nsuubira nti okubeera omuntu wa bulijjo yakikomya ku ssomero gye yasomera, obulamu bwe bwonna abuyiseemu sita. Banne ba lutaaya bafiira mu 3, Babasudde 3, Basitooni 3. Nti omuyimbi kasita oyingira emyaka 4 obeera olamuza okuyingira obukadde kubanga 3 awo tewatera kuyitika. Ne ba radio we bagendera, Bawuma Lukatumba we bagendera, bayimbi abasinga we bagendedde. Kakati Alex bw'aba asobodde okutuuka mu myaka egyo tegabeera magezi gaffe ekituufu
oba kwekuuma kwaffe nnyo gabeera maanyi ga Katonda nonga nti anti abadde anywedde nnyo ataaguyiza eggulu yali musiraamu mu buvubuka ng'Obukristo yabuyingiridde n'okukkirizibwa okunywa omwenge. Ani oyo gw'oyagala okukakasa nti Alex afudde ettamiiro era kikyogezaako okubikka ku kituufu ekissa Alex. Oyinza okwesanga enfa ya Alex ekwatagana bulungi naye akato era ne zino entalo ze mulabaalaba wano n'akasuka n'oli najja tukooye oluusi babeerako bye babikka discussion mugizzaawo muleme okuvumbula ekituufu ekyasse omukadde wa kuno kyokka ng'ate tokola bingi nnyo kwanamya. Alex abadde mukulu ng'era erinnya lye kine bw'otugaba bugambi nti afudde ffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna kuba gy'afiiridde gye twegomba ottuuka. Bw'oteekateekamu obuwaayiro ku nfa y'omusajja omukulu ng'oyo obeera oyina ky'okola ky'obikka. Ekisooka oyagala okulaga nti Alex abadde mukwano gwo. Alex taziikaziika era talabikangako ku mufu yenna naye yavuga emmotoka n'ajja mu kuziika taatawo Evviira mu mwaka gw'e2019. Oyo ataziikaziika nga yajja okuziikirako gwe kitegeeza ate abadde mukwano gwo nnyo okusinga abantu abalala bonna kubanga bo n'okubaziikirako wadde ba artisiti banne teyabaziikirako. Gwe mukwano gwo abeera atya mu nnyumba wiikisi 2 nga tomanyi? Kubanga oli mu kuvunaana baataaziikirako kati gwe yaziikirako gwe mukwano gwo ow'olulango. Gwe mukwano gwo abeera atya mu nnyumba wiikisi 2 nga tomanyi? Gwe mukwano gwo afiira atya ekiruddu eyakuziikirako? Era olowooza baani abo babadde balina ennyo okumanya ebya Alex mukulu n'obulamu bwe okusinga gwe yaziikirako? Kubanga mu mboozi zo olaga nti ate gwe abadde muno nnyo bali si banne. Ate bali bw'oyagala okukasukira ekikutiya ky'embwa efudde gwe wali ludda wa mu wiikisi 2 ezo ssebo nga mukwano gwo avundira mu nnyumba? Bw'aba gwe yaziikirako tewamanya n'abalala babeera tebamanya naye lwakuba kirimu engeri balina kye baagala okukugamba nti ono abadde yejja ku mikwano gye twagenza omutokako nga yagenya dda. Alex yakomaddeyo okulabikako eri ensi abagoberera emikutu gye gi TikTok. Sisuubira nti ne wiiki ebadde eweze. Sisuubira. Kale nno enfa ya Alex eyinza okuba enfa ya Kato Lubwama, eyinza okuba enfa ya Radio Moses. Tunaabiwulira tadduukirira nduulu. Manye obudde ye mulamuzi omukulu.